Amaziga Ewa Bobi Bambi brother we afudde kitalo nnyo kitalo ddala songa te mu mawulire amalala tukuletedde emikolo gya Ritah Kaggwa n'omwagalwa we byonna ku Newspark channel likinga subscribinga ku YouTube channel yaffe ate loleka obubaka bwawo mu comment section. Ewa Bobi si birungi bambi Amaziga ono ne yafiiriddwa brother we era nga yatadde ku Facebook page bato yavuddeyo n'ateekayo bambi kitalo nnyo kitalo ddala oyo goli mukulaba mu bifaananyi bambi ng'ali ne Bobi Wine yoyo nno eyavudde mu bulamu bw'ensi eno byebyo ebifaananyi bye nga we tuli mu kubeera nti nno tubikulaga katusabe Mukama abeere ng'agumya ab'eŋŋanda kw'ossa n'ab'emikwano bwe tweyongerayo surprise ate nolowooza emikolo gya Ritah Kaggwa n'omwagalwa we munnange tegiwedde. Bano no baakoze emikolo ng'etuli mu kukulaga omukwano oyo Ritah Kaggwa n'omwagalwa we abagenzeeko mu bazadde era munnange omwami ono ne babeera nga bamuzaala kussa n'okuba nti no abazadde bamutegeerera ddala mu butongole. Emikolo bwe gityo bwe gitambudde oyo Ritah Kaggwa ng'ali mu Gomesi ate omwagalwa we bw'ate wasazeewo okuba nti nno ayambala abwe bityo nno bwe bitambudde katubeere nga tukuwa vidiyo eno olabire ddala omukolo bwe gutambudde. Mawulire amalala omuyimbi Weasel Bambi asigadde mu maziga oluvannyuma lw'okuba nti nno mukyala we Ritah munanga mawulire getufuna ku Newspark channel galaga nti onaziddwayo Rwanda era nga taziddwayo yekka wabula n'abaana ba Weasel ababiri be yamuzaalamu munange nabo batwaliddwa Rwanda. Jjukira nti amawulire gaze gayitingana nti Weasel yavaayo n'akuba omukyalo ono bwe bityo nno we byali era tuzze tugakuwa kakati atwasembayo okutegeera nga Rwanda eyingidde mu nsonga za Ritah kw'ossa n'omuyimbi Weasel era amawulire getufuna agalaga nti ono aziddwayo Rwanda. Bwe tugendako ewa Red Button munange ebibye tebinnagwa jjukira nti landlord we yavuddeyo n'agamba nti ono amubanja ssente mpitirivu ng'ennyumba ze abadde azisulamu nga tamusasula kw'ossa n'okuba nti nno yavuddeyo n'amuvuma. Ennyumba yali ya mitwalo 75 ne tugimwawulizaako ng'era alemereddwa ssente ne tumuteeka mu galaji nedda ne tumuggyako galaji ne tugigaba ne tugiwa omupangisa omulala ne tumuggyako boys quarter ne tugiwa omupangisa omulala awo wonna tusala ssente ate ng'ennyumba agikaddiyiza ati yagirwamu ati tugirenovatinga tosalako era kumakya n'okwata ssente gwe n'oddaabiriza nnyumba ng'omupangisa takusa. Omuntu ayina empisa essaawa zino nandibadde siri wanandikaye bambi musajja wa mpisa musajja wa buvunaanyizibwa musajja wa kitiibwa naye teyeewadde kitiibwa. Yanvumye jjo nabadde ngenze kusimba nga nina ebirango byange byentutteyo naye ne ŋŋamba omanyi kamukubireko ku simu ya mukwano gwange ow'okusimba kwennyini kwe yanvumidde. Red Button jjukira wanvumye naye nabadde kusimba bannaseze ne mugale mga Red Button tukubanja lwaki nanga sente sijja ziwaggwe asasula lwayagadde nono oba n'ennyumba yazikuba ekisiraani kubanga n'abasuulako ku nnyumba ezo tebasasula ate abalala babanja babasasula bulungi. Bw'atono landlord we yagambye kakati olunaku olwaleero Red Button yavuddeyo n'abako byayogera ku nsonga zino. Oyo mulalu mwakyaziza omulalu we yagambidde simanya myezi 8 n'emyezi 2 bene mukazi musirusiru mbeera mu site ne bwe mba nvuddewaawo era sitiiru mbeera mu site. Mba nvuddaawo ne ŋŋenda ewala neetooloolera mu site. Red Button yanvumye. Muvumira ddala bw'alibanga yeye. Esente zamututte eyo ku TV okugamba nti ajja okummanja singa yagenze n'agulamu akazigo ke n'addamu ne yeeyerusa bulungi oyo omuwala. Bwe tutambudde obadde mulabi mulungi kati kujjukiza okuba nti no subscribinga olayikinga vidiyo zaffe kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Wonna w'osinza okuba nti nolaba amawulire gaffe oyinza okuba ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo era tukwagala nnyo. Beera bulungi weeraba nnyo.